ensawo ogikwata mbadde gikuteba ati omanyi zino okwata bwoti nga n'emikono gyonna ebiri kati guno omukono neguleberamuko katono muyayi n'agisika nenyweza kuno kati kyovula kati ewandagala so byebyo munnange so Asise n'akutula wano sente zibaddemu n'essimu ye byonna bibaddemu naye owoonya otya aleme gitwala kisa kya Katonda era n'abantu nabo babaddewo ne bantaasaako Asise naawe n'onyweza n'asika n'akutulako kali ogambye omutunuulidde bwoti nyumiza nga ebibadde ono Rachel gwe mulaba namuguza poloti mu jjolo era abadde aleeta balansi wa miliyoni emu naye agenza akyuse ssente zidde mu zaawana eno endagaano ye yiino eri mu bbaasa eno oza kujja ne balabako okwo kakwatireko ku wano so naye Rachel wabadde akyusiza ssente bwafulumye ensawo babadde bagitwala era bagisse paka gikutula naye alwanaganye nabo n'asigaza endagaano ye yiiyo kale nze Sonko Muhammad muli mutya abantu bange mba n'essanyu buli lw'embeera nga nfunye chance yogerako n'abantu bange. I have my sister here gwe njagala okubanga like ndi mu coming back in Uganda. She's called Rachel Dorothy eyekikatulireke Rachel Dorothy ndi wano mu Kalagi Bunyiri wano tuyinawo estate yaffe gye twatunda gye buvuddeko mula abantu bali mu kuzimba amayumba mulaba Rachel ono namuguza poloti wano ekyemmanga naye bwe nali nguza Rachel wano poloti yalaba nnyo ennyumba eno era de bangobera bulungi mwizo banga mujjukira ennyumba eno oyo omukyala yasooka okugizimbawo ku estate yaffe eno ey'Ekalagi Bunyiri okitegeera so Rachel yalaba wano ono ennyumba eri enjeru gye mulengera mu background yange kandabe simtesola zooming eno ngeri mu selfie iPhone wali ennyumba enjeru gye laba ko Rachel nalabanga we wayimiridde ne yegombawo kati ye Rachel azze nalaba poloti ye Rachel like muli olidde otyanga wali omanyi ekisooka kyonna nali simumanyi nze nali simanyi ono omwami so namusanga busanzi ku TikTok so ne omutima gwange negulira nga gwesiza omuntu kale sibagamba nti nobuli omba mwesigaye naye kale nze just I found myself nga mwesize so ne muyingira mu kaboxi nenjogera naye ne mugamba njagala wekiti ne wekiti so nangamba ani akusindise ne mugamba ate wali so namulimba mu kawuzikiramu nakulimba mu konti mama wange oli mukwano gwe biki so olaba videos za Trisha yes. I remember olwekyo olaba kitachi Trisha so nazanyanga ne skit ko yalaba ko yayito so kati ne I think last year ne muwako ndoza 90% of the money yes. Nakuguza miliyoni 7 nompaaka ezasooka bazaali mmeka nakusindikira satu oba kitundu yes. Nompeereza awawe ndano ogamba emojja gireeta yes. Era leero zireese so yeah. This is one nainga everything from Joro is wow so netaka lyange enva difuna just so like this tulakulibalagana diri ali side waneeno yeah. Era tugenze tukangalo n'abalala bazimbe nga bola bazino nyumba tezaaliwo by that time lwagulira wano yeah. So muli olidde otyanga like wesiga omuntu from nowhere era nojja n'osanga ebintu byo nga weebiri so ekisooka kya byonna mpulidde bulungi kubanga ebintu byange bye nali njagala nkisanzeewo nti sinti banfeze nkisanzeewo era ne company netugendayo nenclearinga bulungi nentuuka nendaba ku kintu kyange nti kyekyo we nagula wewe tewaliiwo nkaayana ekisinze n'okunsanyusa nsanzeeyo neighbor yazimba buli kimu naye bano bonera baneighbor balakwano bo tebannayingira bali mu kuzimba bano abamu maduuka eno nyumba bano maduuka ono ye yasooka yingira abeerawo oluusi tabeerawo so ekyeyo kibadde kitya emyaka emeka gy'omazeeyo katambule nga tugende wali emotoka yaffe eri ekyeyo like emyaka emeka gy'omaze ku kyeyo Rachel mazeeyo emyaka waginda beja emyaka ebiri muwala bwakuyisiza atya si bubi era olina bakwano bo abali ku kyeyo boyinza okwogerako kumanya bagabe bane nakomyeyo ndi ne Sonko wano nagula poloti yagindazo olina like oyinza okwogera kumanya Mariam Jalia Ani mwena mujje mugula ettaka mu Jolo because balina eddala ettaka nga wowulira Jolo quality so ettaka lyo liri quality kitegera oliteekamu ate era naawe n'ofunamu yeah. Naye kimanyi kati sente ze wagulawo ewantuwo ebbanga eriisewo kati redde value ebeera yakyuka kuba wano tewaliwo ennyumba naye kati redde abantu baabano bazimbye amayumba gano gonna amayumba abantu bagazimbye naye waliwe nali nkuguza mu kusooka kamene nolabika tekyuka eno ennyumba eri gye wali olaba ya neighbor yiri nga nkulaga ennyumba eyo nenkulaga layini z'amasannyalaze ziri eziyita wali eri
n'ennyumba olwe y'omukyalo omuyino atera okunguza amanda n'eri endala naye katoleda abantu weebali wano mu kitundu. Wakomyewo ddi? Nakomawo ndowooza mwezi guno. Omaze weeks esatu ziwera? Ziwera. Okay, naye napebadde weetereza nga tonnatuuka kujja. Nange kitegeera. Okay. So ne bantu mmwe wobeera oli mu kuvaayo ewantu teweesiganya omuntu, weesiga omuntu omutima gubeera gukugambye naye si nti era naye olina omwesiga nnyo just gwegenda nakibeera kikujjidde mu ndowoozayo. Batugamba Abawarabu bacunya abatulugunya emirimu mingi ate ndaba golinga ng'akyali kabebi kasayiziko ndaba katono like wabisanga otya bana yakana basaba 360 wakulabe mukalaba. Kisinziira ngeri gye weeyisaamuko bakama abo basanze otya. Kale bino ebintu biringa nga ffe wetubeera mu Uganda ti omunauganda omusanze abakozi b'omu Uganda nga osanga bosi wo nga alina empisa embi n'alina empisa ennungi kati ne baleeri nabo webabeera naye nga ku 10 osangako 95 ababi. Abasinga obungi si balungi. Kati nga 5 be basinga obulungi. So bye basobola okwogerako okuva mu ggwanga eri. Obadde ondeetera balance leero genze mukomawo ne ssente nga ziba dollars baziyita batya? Dollars nze kuba nze mbeera nsasulibwa mu dollars. So ojja ne dollars ennyini? Yeah. So nyumizaamuko obuzibu bw'ofunye mu kibuga. So nzize ne dollars zange ngenda zikyusa ne ngenda ku Forex Bureau. Okutuuka ku Forex Bureau ne nfuna lungi omutitimbi gwange. Nguteeka mu nsawo kati baga yange mbadde njikutte we batiye naye ng'omukono ogumu guleebeese. So we gubadde nga guli mu ku wansi omuyayi najja n'agusika omukono ne gusooka ne guvaako ku baaga. Twengereyo wali eri nga like nga bonyumiza nti piki kamalirizeeko wano kati wali njagala munyonyo mangu nyonyo ajajja yani Jajja Sonko ebifaananyi linda kati ninyo inda kabiri waneeno. So baga yange omyaye ng'ayagala kutwala ssente bana tokyusa ssente gwe mu Kampala nga wookyusiza tomanyiiwo era obeera oyagala kyusa ssente funa omuntu nga oba omumanyi oba fune piki ng'egenda kuno naawe wenyininyini woozigiddeko ate ng'omuntu ali trustworthy. Bana nze kyembadde ntuuseeko nze nkimanyi. Obadde okyusiza ssente eminikwesi yenna ng'okomawo mu Uganda ssente mujja nga si za shillings mulina ozikyusa zisobola okukola wano mwegendereze. Rachel ebikutuuseeko bibadde bitya? Ono Rachel gwe mulaba namuguza poloti mu jjolo era abadde aleeta balance wa miliyoni emu naye agenza akyuse ssente zidde mu zaawana eno. Endagaano ye yiino eri mu bbaasa eno oza kujja ne balabakooko kakwatireko ku wano. So naye Rachel wabadde akyusiza ssente bwafulumye ensawo babadde bagitwala era bagisse paka gikutula naye alwanaganye nabo n'asigaza. Endagaano ye yiiyo from Jolo Quality Properties abadde nga kukyeyo nga ssente azimpeereza. Yagula poloti ya miliyoni 7 Rachel 40x40 okitegeera naye bagata poloti ntuzimuguza so azze okukima poloti ze wano Kalagi Bunyiri yamperezaako 3 ekitundu namperezaako endala balance badde osigada akadde kamu naye wagenza okuvungiza seta habibadde bitya? Ensawo yange kati so ensawo ogikwata mbadde gikutee bati omanyi zino okwata bwoti nga n'emikono gyonna ebiri kati guno omukono ne guleberamuko katono muyayi n'agisika n'enyweza kuno kati kyovula kati ewangagala so byebyo munnange. So asise n'akutula wano sente zibaddemu n'essimu byonna bibaddemu naye owunya okyalema egitwala. Kisa kya Katonda era n'abantu nabo babaddewo ne bantaasaako. Asise naawe n'onyweza n'asika n'akutulako kali ogambye omutunuulidde bwoti nyumiza nga ebibadde mutunuulidde ne mugambye muno temuli tewali kyogenda twala temuli kirimu nantunuulira ne mutunuulira sawo yange nenjinyweza naye wabadde side wa mbadde ku bench Kiwanuka Street somewhere awo wabadde Forex Bureau waliwo Forex Bureau somewhere. Olowooza okugoberera okuva mu Forex Bureau omuntu olowooza like kibadde ki? Ategedde nti oli kaddamu olinamu akasente ki? Wabula simanyi kubanga kyemmanyi ndabika okuba wenviridde bwe nti mu Forex Bureau ye wanengeredde awaliwo stage za border so ndowooza wanengeredde nankuba najanga kugoberera so byebyo naye mubeere careful my girls. So ng'okomawo mu Uganda weegendereze obwavu wano bungi onalwanaganya mbadde miliyoni namba nga inamu essimu ye 14 iPhone 14 naye balwanaganye paka sente azituusiza era poloti agifunye.
kale webale nnyo kutuwagira gamba abantu baje bampagireko wano Sonko mu Jolo mujje mugule ettaka mu Jolo Quality Properties. Batunda ettaka eddungi okutandikira ku muntu wa wansi waasobolera ddala mpaka ne wali eri wetufunira ekyapa buli omu asobola. Fenna tusobola tulekerawo sente okuziwa ba boyfriends baffe okuziwa abantu kale bwe tuteesiga funa woziteeka wojja okuinvestinga in. So byebyo with Jolo everything is possible. Esanyu kulawuliri na kale tugende nkutwale kale nze Sonko Muhammad Jolo Quality Properties yenteka mu sente kuba programs zinga zino ali phone service center bakanika amasimu ali kids hub ebintu by'abana okudda kusomero gambe ensawo baga iPad z'abaana tulina bakasire breeders emitiyana abo bannaffe okulunda ennunda oba ente ez'olulyo ezituwa amatanga gawerako webali bulunyo bulambalamba eddagala lya mani power lya manyi g'ekisajja akunka kugamba nga kamandirina nze mwennyini Sonko Muhammad oyagala geza musaizi dagala lya manyi ga kisajja mukyala atakyalira nsiko ebikwatagana ebyo mu kisenge byonna tubirina bulungi nnyo nnyini ddala ndowooza embeera ya kale nze Sonko Muhammad abamu mugamba ku account yange nabati mujjaba bulungi kanjibawe namba yange eri 0706 79 47 29 that is Airtel namba yange ye MTN eri 0782 95 21 55 oba buterevu nange Sonko Muhammad ku WhatsApp ku mobile money Sonko ojja kubonfuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga zikwatagana ku ttaka oyagala kugula ttaka oyagala chapa oyagala ndagaano wanindika uku waneka uku tulina okuva ku milioni 1.5 n'okweyongerayo mu maaso jangu no Jolo Quality Properties okube ku namba 0706 794729 waliwo namba endala ya MTN 0782952555 ojja wano kuguza ttaka mu Jolo Quality Properties kale nze Sonko Muhammad.